Ate waliwo abooluganda e Kawanda abasobeddwa oluvannyuma lw'omuntu waabwe okubuzibwawo mu ngeri etategeerekeka. Bano bagamba nti amaze ssabbiiti 2 nga tewali amanyi mayitirege. Abooluganda bano nga bakulembeddwamu Hadija Nambiru be basobeddwa ku ky'ekyokuzzaako oluvannyuma lw'omuntu waabwe Waswa Idrisa Habibu ng'ono akola gwa kutunda eddagala ery'ekinnansi. Okubuzibwawo gye buvuddeko ng'ono abamukwata bamusanga ku mulimu gy'akolera ewa Ndegeya. Nze nali ndi ku mulimu, omukyala n'akuba essimu n'agamba mwanyi okuva mu kutte ng'ali wano ku dduuka ewa Ndegeya, naye abantu abazze omukwata bamutwalidde mu mmotoka. Abadde ababuuza mutwala wa ng'ali awo atudde asoma Quran, ne bamugamba tuula mu mmotoka tugende, ne bamukwata ne bamuyingiza emmotoka ne bamutwala. Omukyala oyo yaliwo n'abagamba n'abuuza mumutwala wa, ne bagamba naffe tetumanyi wa gye tumutwala. Ne tugenda ku poliisi n'enva eno n'engenda ne tugenda ku poliisi y'ewa Ndegeya. Bano betusanze mu maka ga Waswa agasangibwa e Kawanda bategeeza engeri gye bafunamu amawulire g'okukwatibwa kw'omuntu waabwe nga batuuseeko ku poliisi ez'enjawulo okumuwondera wabula nga tebafuna kuyambibwa kwonna. Bangambye kino yabulawo obubuzi tebamukwata. Maama we ne neiba bantukiridde luli ne bajja ne mbawa amagezi anti bagende Amini wa Ndegeya bulewo omusango. Mu ngeri y'emu waliwo omukyala Monica Nalujja omutuuze ku kyalo Makaya ekisangibwa e Semutawanjagidde ebitongole ebyokwerinda okuvaayo okumubuulira amayitire ga Barwandeezi mu Nyaberezi gwatamanyiwa gyali kati emyezi 2. Ono ategeeza nga bwatamanyi ki kyakuzzaako olw'ensonga nti baye abadde abalabirira wamu n'okubanoonyeza ekyokulya. Yasembayo okunkubirako zaali 27 Desemba ng'ali mu Bende nga wasuze. Naye nagenda okulinda olwokusatu lwonna ne nfuna essaawa zaatera okunkubirako nga nnyuse 12:30 ne sitafuna ssimu ye. Naye nagenda neninda ne kukuba simu ne bigaana. Olwokuna lwonna ne nkuba essimu ye nga bigaanyi. Naye ndi wano nga chairman ne vice we bazze nga baŋŋamba omwami wange bamukutte. Bamunoonyezaako mu bifo eby'enjawulo wabula nga tebafuna kuyambibwa kwonna. Nga nali mu balakisi eyo ne mbabuuza nsonga ki yakwasa omwami wange mugimbuulire mukole ki, waliwo era omusirikale yaŋŋamba ddayo Nakaseke wa Giso. So balina okusooka balaba DPC Nakaseke kubanga abantu bwe baba bajja okukola operation wakati bayinza obutagenda Semuto ne basooka ne bajja wa ku district ne bagana DPC. Zerubert Musanje, Pronkede TV.